saawa yonna girlfriend wo akuzzaako girlfriend we oba statement etegeerekeka omukazi asabye mukazi munne obufumbo story ezifaanaganako ng'ezo nzize nzikkolera wano mu ggwanga erya Uganda n'ez'ewabweru wa Uganda omusajja n'awasa musajja munne omukyala kale sookola obwana buto obwana bunyirira obwana bwe buliko naye n'asalawo gamba mb'omanyi nze SMX talina kyanyamba talina kyankolera mpulira tankuba tekuliko na kimu mugaso gwonna gwe nnyinza mufunamu wabula omugaso nina gufuna mu mukazi munnange era bw'atyo n'agenda n'amukwana n'amala okubeera ng'amukwana ne bekkiriziganya then n'akitwala ne ku level esingako awo kwe kubeera ng'amusaba obufumbo nono gwasabye obufumbo n'atamubeera ng'amuyiwayo nanti abakazi babbula bw'atyo n'asalawo okubeera ng'afumbirwa mukazi munne kati gwe oli awo olowooza olina girlfriend wo olowooza ayenda olowooza ekisajja ekyo nemala nkikwatako ekisajja ekyo ogenda otuuka ku kisajja girlfriend wo kyayenda nakyo nga mukazi munne nzawe mbagambira baddiyale mujje babiri mbagatte babiri bagambirawo mujje babiri mbagatte babiri gwe ate gwe okulowooza mbu girlfriend wo ayenda akola obwenzi ate ogenda otutuuka ku bwenzi bwali mu kubeera ng'akola ate ng'obwenzi saawa yonna ebintu bikyuka tuli mu 2025 eyo nga tuvuddeyo bannange tukyali mu lutalo lwa kwegayirira maama Alima Namakula asobole okubeera nga atusonyiwa Eddie Kenzo maama Alima Namakula yabadde kaawo kuwuma manya ku Federation Jam Session yes mutuyambeko twegayirireko bambi asobole okubeera nga atusonyiwa Rema Namakula naawe yennyini gyonna yonna gy'oli tusaba busabi maama Alima Namakula osobole okubeera nga omutwegayirirako asobole okubeera nga asonyiwa omukunja ataseera tetumanyi ki kye yamukola oba alina kye yamukola naye oli yagambye mbu asaba busabi oli amusonyiwe kati omuntu oba olina kye wamukola oba tolina kye wamukola oyinza obeera ng'okirabidde gwe vaayo byogambe nti nkusonyiye ekyo nakyo kiggwe tusaba busabi mukunja ataseera asobole okubeera nga ateerera mu bulwadde bw'alimu kale kyonna kye kiri gwe vaayo omutima gwe gukakkane nti maama Alima Namakula yatusonyiwa Eddie Kenzo omutuukirira maama Alima Namakula tusaba busabi omutugondezeeko mu mutima asonyiwe omukunja ataseera ne Rema Namakula n'abasigadde mwenna abamulinako access agala kubeera nga mbiyingiramu ekituuse ku mukunja ataseera nkirabye kati SMX tuula mu katebeko kola lugambo lwo entalo zireke wano ku SMX Media sobola nnyo okulangira bizinesi yo tukubirako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera